oleka bali mu mbozi za myaka gya 8. Omanyi Akeedi kati gye baliko mu kibuga Kampala. Mukwana Akeedi. Wangi. Olina Bensoni wa Bensoni. Ali ate baagala genda ku mukwano Molo. Kaakati ekibaga kiriwo ekityo. Daddy. Kaakati nja kusaba omwana wange Hairati. Agende Namayumba.
Leta tweyanzege mutambuze bwe yayogera ne kiba mukulu. omukozi eki kino Kitange ebyo ntera okukola mu budde nga buno. mwana wange haira tina mugenyi weebale nate nkutuleetera ku ssanyu tukengaleza amaanyi. Kati mwamale yabatana bakufumbira mwinga musajja ayina simanya era musajja alina emmotoka wafuuka ddi galaji Bagambeko wafuuka ddi washingidde mwana wange webale kundeke ku ssanyu. Mutambuze kitange nkuwadde ekyanyi. Amina. Mukadde wange Mpulira. neyanzeege. Nzaani gwowa olukusa okuddugazaako ku lujja lwo. Bwetisi. Bakulu banno be babikuweereza. Era omwetisi omukulu ye muto wange ono Aziizi. Baneesaba tukubira Aziizi obugalo obw'amaanyi. Kubanga bwe twabadde ewaffe, mukulu munno bwe yabadde atukwasa ebintu bino yabitegese nga bw'obiraba wano. N'agamba nti Aziizi twala ebintu bino eri bakulu bannange. Naye tukakasa nti nga bwe yabimuwadde era bw'abireese. Kitange omulungi, tusaba okkirize. Ebintu bino byonna bibyo. Bannange tukube engalo ez'amaanyi. Okuggyako nsaba nkoone ku bino ebintu 5 byokka. Ye mukolo. Kitange omulungi, kano kolaba kano akaliko lugazi suga. Iye. Mwana muwala. Omwami oliko oba otunuulira. Naye yaŋŋambye nkugamba ebigambo bino. Okusookera ddala nti akwagala nnyo. Aziizi si bwe guli. Naye n'agamba nti akuwadde ekirabo kino. Eno mmotoka kubanga erina amagulu ameka? Gwavuga ate gwavuuma. Otegedde? Bw'onayiga okuvuga emmoloka ajja kugulira emmoloka eyeevuuma yokka. Zino ze za Museveni zayagala zitambulira ku ki? Masannyalaze. Naye emmotoka eno gy'olaba erimu ebisenge 2 kyekisinga obukulu kye njagala okwate kye yaŋŋambye. Ekisenge ekimu baateekako kufulu tevaako. Abantu bajja kuleetera engambo simanya Aziizi muvubuka nnyo kakati ate yaguze emmoloka ate alina figa zino ez'okulabirira mu COVID. Bali be bagenda otuwa abasigadde kale. Mukosebo wadde enkoko eno olw'obulungi bw'amanyoko Kairat n'amugenyi era nga nkusaba togezanga n'olya enkoko yonna ku jja luno obanga oyagala enkoko ntegeeza nkuwe. Sina kyokka wadde n'ekyambalo kino bulijjo obenga smart era obenga muyonjo neyanzanyusibwa. Sebo mugongo Godfrey naawe ekyambalo kino nsaba okkirize olw'obulungi bwa mwanyoko Kairat n'amugenyi okisiime era okitwalisebo neyanzanyi. Sawa mko Brenda ekitiibwa nkikuwadde nkigwe muko kiraga nti nkiriza era nsi kimbadde nsaba nti essanyu lyompadde lyendabyeko olwaleero mbadde nsaba nti olirage ne muganda wange empaka tolindaga kati wano naye bw'oba otuuse mpaka nja kuba mulungi nja kuba musanyufu nnyo lwakinkoledde. Amina.
Museziyamako bannange. Owe bali kumanya kwogera. Naye basooka okulage musezona. Wamaze okuzaalibwa kati wafuusemuko mu lujja muno. Olwo taata musajja munno tolina kufukamira. So taata nsiimye nnyo emusiimo era musanyufu nnyo mu maka go gana n'ekitiibwa kubanga nzikiriziddwa okuzaalibwa. So taata nkusuubiza nja kubanga omwana omwetowaze omulungi era omuwulize era nkusuubiza Kairat namugenyi nja kumukuma bulungi nnyo 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 ddala. Amina, amina. N'olw'ensonga eyo taata nkusaba okkirize obubaka buno bwongenda okubeera nga nkukwasa nti buviiridde ddala ku ntobo y'omutima gwange y'essanyu olw'obulungi bwa muwala wo gw'ompadde amata obuta. Taata siima neyanziza nnyo neyanza ebisolo. Nina ekyambalo okyo Taata badde osabe badde nsaba okolenga oli wetwali bamwe ebbasa ng'ebadde kuwadde nagamba neno kandiwa omwogezi weeno kuba naye abeera taata. Taata nsaba okolenga baganda bange abakristaayo ettaka mutaka soda mu ccupa ebbasa mu nsawo ebbasa giteeke mu kooti ddati. Bana olugalo lwa ddadi. Baana bange bagireyo. Azizi Taata musiimu. Amina. Mwana wange Azizi genda weetuulire wamma. Omwana wange oyo bane tukubengaleza amaanyi naye emikolo nga gino olabira abantu tebaagala kuba mu ngalo okulwa bannaabo balwaki oyinza okubangaliza ne munne bulwakuba engalo nga kati okuba mu kimu katonda bakujja bane tukubengaleza amaanyi kola omwana oyo Azizi ompulira oli musajja muganda nakulidde gwe ensubuga weddira na mmamba naye teba ne Laaba eŋŋanda. Amanye abasajja abaganda laavu yabwe giraba mu kwebaka. Omusajja omuzungu aba ne laavu ye ng'agenda okusibula omwagala n'agamba oh baby good night my baby. Waba omusajja muwarabu oba muswahili n'ateekamu ekiswahili kiri oh lala salama mpenzi wangu. Naye omusajja omuganda ng'asibula mukyala we ng'agenda okwebaka kiyitirira. Naye okamusibuza na bibuuzo. Gwe mama Arafa ejjira amadisa wabigadde n'owulira obusungu nga bukudde. Ate baba mu kiga ne kisukkirirawo n'okontolamu. Mama natukunda mbwino webake nugamba kiki ekyo mwana wange ekijanya nkikuwa. Bw'oba wengaliza amaanyi akitegedde
Bane mukumbirenga mukyali mu myaka gyammwe gyegyo emyaka nga n'essanyu kyalina make-up takoogota. Kubenga ez'amaanyi. Era nga nkuletedde akalabo kano taddemu ebintu nga ogenda kulyangako mpolampola paka lwenadde eka taddemu omuyembe guno Okay. taddemu omuyembe guno olyengako oliwowulira ng'enjala ekuluma ng'olumako paka lwenajja eka. Amiina. N'ebisigadde bibye. Kaakati n'abantu mwenna sijja kumenya kuba muli bangi. Mbeeyanziza nnyo buli omu ambeereddewo era neeyanziza nnyo okujja kwange okuweeseza omukolo gwange ekitiibwa. tayinza kusukka kaawo. The same, I do love you so much. Thank you so much. DJ Bash. Atabitegedde alidde yogerera. Nja kusaba nate yetuyimireko akyayinamu ku luyingo tufune essaala eggalawo omukolo guno. Bakadde baffe tubeebaza buli omu gy'avudde okusobola okulaba nga wakikkiriza nga tugenda mu maaso bw'atakikkiriza nga twawambuleera. Katulinde ekivaayo. Wetuwogeranya amawulire agavaayo ng'ogera nga ebagaŋŋambye ayagala $10 obuliwo kitegeeza nga tulina bagenda kukola kintu kyonna zibeerewo wano. Mukulu yensonga lwaki tuli mu nnyumba tewatuteekawo mbeera yakabuliriza tusaba tuweebwe enamba y'essimu zituuke. genda kwatawo olupapula owandiikeko enamba y'essimu nakuwe n'amannya geereeta.
Tango mulungi kuluse omanye ebyuma byenze magezi biyinza okukola enkola naye babadde olijja kumala kituukirize owayalinga mashallah kati kano akali oliginako kasooka kagende kameka $15 lijja olwaleero otwereza obubaka nti koti ne gundi soko twale zizigenda kugira ku mutimbagano balasi bali mumusindika tweyanzike isha wewaddembe mu nteekateeka ez'okuwoowa nga bazirina nate kutambula mala okuwera information eva eri Mashallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tasaga. Sebo tata ngenda kukiikira mu nteekateeka ez'okuwoowa nga sinaba kubeera mu nteekateeka zino njagala kumanya certificate weeri oba teriiwo kimanyi saagala obeerenga kenzo certificate kikulu wano kenzo yakaaba amaziga wamuziwaniko giri wange أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا الله بعزتك وعظمتك وقدرتك وبسلطانك يا رب يا ذا العز والعظمة والقوة والكبرياء يا ذا المجد والجود والطول والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجيب آمين استجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد نعم الفاتحة نعم وانا عبد العزيز mkugarisi ni mwanyiraze ali namugenyi ali namugenyi dala khairat namugenyi khairat kurwama ali g'omuwadde ag'edoola ekikumi nga tugoberera kazi nga tugoberera enjigiriza y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi okkiriza kugamba
Abdulaziz okkiriza okutwala mu bina bya Ayanjudde bedola n'ekikulizo omuwadde nga mukyala we Omwana Abdulaziz okkiriza okugatta muwala wa Sembisi lw'amahali g'omuwadde edduula 10 nga tugoberera enjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam okkiriza okumulabirira ng'Omusiraamu bwe kulagira era olwaleero obuvunaanyizibwa bwonna obwetise obukkiriza. Saba Allah w'ekitiibwa akuyambe akutaase abafuula abafuuma ababiri abaagalana era abakkaanya abaweerezadde eddungi era mugende okudda mu maka muno nga mwebaza. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمين. اللهم بارك لهما اللهم بارك لأزواجهما اللهم بارك لهما اللهم سهل لهم ما نريد اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا في أعمالنا وباركنا في أقوالنا على كل شيء قدير. اللهم يا محيي الأقوال لنا وأقوالهم إنك يا الله على كل شيء قدير. وانزل البركة في هذا المكان واخذل فيها الحسد والفتنة والفتوى والفسوق والشقاق والعيلة والذلة والزلازل والمحن من كل سوء من كل سيء الأسقام. اللهم من أراد إليهم يا ربي بسوء يا ربي فأورده ومن كادهم فأقله إنك يا الله على كل شيء قدير. اللهم ارزقهم أولادا صالحا والحياة الطيبة ورزقا واسعا برحمتك التامة والتوفيق الحسنة وإيمانا دائما وإيمانا كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'enteekateeka eno gye tumaliriza. Tugenda nate ku mukolo gwaffe okusembayo naddala mu mbeera eno. Ngendeko wabweru awo ndabe enteekateeka nga bagenda okutambula tulabe butya bwe tuyinza okukimaliriza.
Masha mweyagale oli waka olwejja tulina lukazi njagala osenga metroni abasigadde bawe entambula baveewo abasigadde tige bundiiro mitendera basenga nabambala mudda gomesi lwaki mukyayimiridde mwetuulire metroni ndakwabi omugole okyali waggulu ne metroni luno olujja twazimba lugazi ensonga lwaki lwa semiti selekita njagala ompeera omwana wange nonna mugenyi yeetoloole watuuke wa azizi yamanyi azizi kyanakola kasa naye afuise muntu mukulu yamanyi ate nga nneka yawedde bona tambula kuba engalo
amahaba ina amaanyi ala bannange engalo zizoolera bannange engalo zizoolera mikwano bannange essanyu ly'omwana yatya azizi kikoko amute mugole namugenyi jangu eno boti wetolole boti wetolole boti kinalebaka ku gazebo soko muligiremu empewo gazebo namugenyi wetoleko boti olunaku luno njole enje yonne kimanyi oligende okujja endagiro eri abantu ere bawubireko serisereri tukayo amawulire gabeera aya no metron obeera mukamaawo aye akubye engalo webale atalina nokunsikire mugole zinako tulabe mugole zinako tugende wangi Ojeko gazebo parampara Digida. Asimulu kuzee. Hey. Asimulu kuzee. Hey. Yakije bani. Asimulu kuzee. Kakati nenda kwa kutula MC Yiga namulija tugenda kudda wano osigede mwana wange metro ni kirino kivye mugwe tula hey mutere mwepinda digide it's your day digida enjoy yourself come what may selecta bige bye tuwedinda daddy abakameruni abeli ate mubazibye era ayina katoki aveewo bakozesa amaanyi okutuziriza mwana wange wetolire taata ino tetulina kyetulabe bannange akyalo tebana bamutwala azizibera mugumu badde manyi bamututte abakameruni oba omanyi olina ssimu omugole situmulaba nakumulaba oba olina ssimu ate ng'egyono gya wiiki ejja tweyanzizege bambi bwekoyiviirawo ddala ayinza n'okwambuka waggulu nakwatira waggulu naye okumanya ebintu bizibu omukwano kintu kikulu nnyo era omwana ono abadde afuluma nempulira ekigwa bweddu ngenza okutegeera n'okutunula bwenti azizi nga yandize eddusu ng'alabe mwana muto wallahi omukwano tabbu wallahi kati nze mbooza olinabo baganda bakakalimba mugemeire ekyamazima kiri nti taata nebandibadde tebaliiwo naye tetusobola butapuuta mwana oyo kijja tuteremu akalimba basisita mugende mwekoze mwagireko bwerere tekwasigyedda
omwana wange oyo eka yalina akanyako mu matama nga si kamindi. Anti taata. Mukuleko mu ngalo ez'amaanyi. Amiina. Aleese obuzibu mu wiikendi tubeera bwe tutyo. Musembere wali mumumpeere. Madamu gw'ayambadde reedi wategedde ekitalo gya Magere. Ene Basanje kuwadde enfulamu nga n'enseraba. Olw'ekyambalo kye wayambadde. Kakirabe. Olw'ekyambalo kye wayambadde ekyo. Kati nno yo kansala wa Mungu eri ewaffe. Mwogere engalo ez'amaanyi. Agenda kukima ebbasa. Ye mwana wa Haji. Wangi. Taata kakirabe. Kakirabe. Kino kye bayita kuzaala kujjagana nga gwezadde tali kumpi. Emikolo ginyuma. Kale omwana wange oyo mumpeeko mambi akaana kange kafiiti mukanyige empola. Akafuba kaba kampisa omukaaga emolago. Awo mukiga ziyita hagahaga. Mukanyige empola. Kanyige empola akaana kaddu. Temukanyigajo gavumenti byetunyizeeko bimala. Buli omwamu we bajja kwogera namwalirawo nga nze tanjagala. Munyige empola bambi. Akaana kaddu. Bagamba oyo yakebera empumi. Oyo asembayo oyo. Yakebera empumi. Akulaba mama fiina. Owakula nama yavaayo. Katonda wange. Oyo munyonyo ennyonywezi. Buli kalira akajja oyo olubola yabutereka. Twanguyeyanguyeeko olw'obufunda bw'obudde. Kale ebyomukyala agamba oba ebyange byaddi. Kati waliwo agamba nti baluddewo kubugwo wabyali bitya. Webale nnyo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twabasanga jana wala tukulembedde n'atuusa wano. N'atuleetera ekyenkuba alhamdulillah mashallah. Ekiraga nti obufumbo bwa Aziz ne highlight kifufu kigenda kubatika. Highlight oli mu kintu. Wakitibwa Allah akoonyeemu. Amiina. Tukwebaziza Allah atuwadde highlight. Tumusabira abeera omukyalo omulungi awuliriza Aziz mutegeeragane mutegeere naye akutegeere atutumye n'atuweereza akamuli kano tukaleete akacupa kano aka Fanta agambe oli fantastic. You so beautiful. Obugalo wabazungu. Akwagala nga wabeeri nnyo kuba takyawo olulimi lutakikawuubera naawe ebisingawo abyongere mpozi n'ekirala yaŋŋambye apa erimu buli kyeyabadde yakusobya kyonna kyonna akimaze ne apologize akimaliriza musonyiwe mutandike ka firimu bupya kabanyumire. Assalamu alaikum. Kisembwango. Oyo yasembayo. Waaw. Era babamaliriza masha Allah. Banange obugalo bw'okusengejja. Are you serious? Yeah. Ayagayira. Tulaba mwana wange haira titi bino bino babikuwanye nifa abasajja
Aziz nategedde nti oli musajja wa mamba nnyo omwana ono muzzukulu wa Katongole ye Hairati Aziz oli waba akomyewo okuva okukola abasajja twagala nnyo tuwana ebigambo ebizito ye era wakulawo bwoti omulyango ng'omugamba kulikayo g'omuyange olaba tasanyuse ng'omugamba nalupenya wange webale kudda wulira kana akadde tuyimuke nati batuweeyo ka diagram nja kusaba ne Aziz olw'embeera y'obudde azijjeko wano babakuwe ku bifaananyi ne best man tubeerenga tukigattira wamu One minute, please.